gwe nga bwe mujja eno nga bwe muzina mpola mpola konendongo nga bw'oyitamu wano mpola mpola otuuke wano paka minisita aba amaze okutuuka watuula. Okuva edda n'edda lyonna yamanyibwa nnyo wetooloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Ffe abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abafiiriye ensi yaffe. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Awangale maaso moji. Oh Uganda, may God uphold thee. We our future in thy hand. United, free for liberty, together we always stand. All right, East Africa, DJ Nyamba. Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tulilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. To the prestigious Zubair Family Fan Awards. We are so glad that you are here, and thank you for looking good. To the guest of honor, Mr. Kamanda, Honorable, you're very welcome. Thank you for honoring our invite. All protocol observed. We are having the family awards, specifically awards, for the reason being that we've had awards all the time, but why is the Zubair Family Awards are so specific? It's because of the word fun. And so this is what we are going to be giving you today, the Fun Awards. All this is going to be happening tonight. Thank you for honoring our invite. We love you all. To all our guests in the VIP, salute, we love you all. Thank you for coming through. This is the Zubair family. And yes, we are celebrating 12 years of existence. Together, our sponsors, our partners, our sponsors, thank you so much for giving it for Zubair family. Dr. Tracy, Mkola Radio 4, Wamudesta Times. Bakubira engalo bannange. Omukyala takubiye engalo kitegeerekeka. What's time? Aliawo agamba bawe nejja kadiwa.
Gomasi kati eziriko tusobole okuba n'emikolo gyaffe emirungi ennyo nga Zubair family esomeseza. Yes, sir. Alo. Hello. Bana sebano abagomesi bayambasiddwa yes basponsorship baffe aba channel ladies wear. Twagala kwebaza bannaffe aba channel ladies wear. Agendayo akuwakuwa agendayo nabo bawagire mu Gomasi onyume bulungi nnyo mu mukolo gwo. Baleme kutuuka ku mukolo gwo ng'ate okukole babuwa muntu mulala. Ono yamugole nti olimba tasobola. Eyo Gomasi tesobola kuba yamugole. Kale batusumulule maaso ku lutimbe. Kale.
bakusonyiwayo omwezi okubeera n'abagagganga emyezi gyo ginne bweyo channel mumanyi mpola mpola so bwe mama tusalisa okulaba nfunirayo akazinda waalaawo the channel Ladies Choice. Amanya Gangeze Lauren Takwise, the director of channel Ladies Choice. Kusangibwa Bulungu Street, Mwapema, T8, Edukali ya Ferisoka. Eduka eryokubiri wansi ku Anet Plaza, Kubo, ya kusatu. So, tutunda promese za buli kika, okuva kuzisookerwako wansi, ogenda kugaba ku mikolo, ogenda maama, ogenda kugabira muntu yenna gw'oyagala. Promese za buli kika tuzirina, ate tulina eza wansiko, then tulina n'ez'abagole. Ate ennaku zino kalatemu ekitundu eky'okupangisa. Tupangisa promese okuva ku ssente zonna. Waliwo ezisookerwako, waliwo paka ku zisembayo waggulu. Buli kika kya promese tukirina mu channel Ladies Choice. Oba olina omukolo gw'oteekateeka, please yitako mu channel Ladies Choice, ojja kusanga promese eza buli kika. Designer pieces. Zino designer pieces ebeera promese emwemu gy'otulagiriza gy'osanga ewaffe togisanga wantu walala wonna kubanga tukozesa nkozese kama bawombusa tweyanzizanye tweyanzege kakati ebimu ku biremesa talenti okugenda mu maaso okuwulwa bagiteekamu ssente so kampuni ez'enjawulo bwe ziba zivuddeyo ne zitukwatizaako naffe tuba tulina okuzisiima mu ngeri y'enjawulo kwe kusiima okusoosa okonaana oba kankikabemusi soko mukwase keeki oluganda kulya tweyanziza gye tweyanzege nfunirayo mwana obuwala omwamusitulireko kakati nga Zubair family twasazeewo ebigambo bino bisobola okuba nga bitono naye okuva ku mutima ogw'abakama baffe binene nnyo tusiimye nnyo tusiimidde ddala sente z'oteeka mu Zubair family tokikolera ffe ffekka wabula okikolera n'abaana abato betuwa emirimu betusitudde ebitone byabwe era nsaba okkiriza certificate eno ekusiima nga channel Ladies Choice era tusaba abantu bakuwagire nnyo kubanga akuwa kuwa tweyanziza nnyo tweyanzege olwa promese eziri ku mutindo naye ekisinga mu byonna okutwagala tweyanziza nnyo tweyanzege kale bamusabe bakuwe akayimba weddireyo mukwano